Eyagenda ku kyeya akomyewo Nakaveera era nga alabikiddwako ku kisaawe kyaffe eky'Entebbe Uganda ng'akomyewo wabula ng'alina kaveera kokka na yunifoomu gy'abadde akoleramu ewa mukamaawe. Kati nno kino kikulaga nti tusiiba tubagamba abantu bano mubakolera naye temubamanyi ate era ng'abasinga ku mmwe temwagala kubamanya y'ensonga lwaki mufunirayo ebizibu emirimu ne gibalema ne mukaaba ebiyumba ne bibalema naye nga gwe omuntu kennyini tewatwala budde kwesoma teekako na kusoma oyo gw'ogenza okukolera. Hello guys, nze Sheila Adita mbadde mbabuzeeko naye nga embeerayo nnyo okubanoonyeza content gwe nina okubawa. Teekako n'okumanya biki ebigenda mu maaso mu nsi eyo gye mukolera. Teekako ne wano mu nsi eyaffe enzaalirwana. Mwenna mukimanyi nti nakomawo mwendi mu ggwanga lyaffe erya Uganda ngezaako okukopinga app ne bannaffe be nalindese waneeno. Mutuule ku vidiyo eno mufunemu ekyokuyiga gwe wene ya subscribinga wakola ekintu kirungi nnyo ate naba ku subscribinga omissinga information nyingi nnyo kyolina okukola subscribinga kwata ku notification bell nga video zonna zentekayo zikutuukako bulungi. Ate era you as a member of this channel kikakatako nga gwe omuntu commentinga tumanye endowooza yo ku butambi bwe tuteekayo. Jjukira bw'okomentinga kiwa omuntu omulala abadde agayadde okulaba video okujja okugiraba. Teekako n'okumanya biki ebyo byabadde tamanyi. Comments zammwe nnungi nnyo era tuzaagala nnyo. Kwata ku kadde ng'omaze subscribinga buli video yonna ebeerenga ekutuukako bulungi. If you want you can share the information etuuke ku buli omu gweyina okutuukako. Olunaku olwaleero nzize na experience y'abankuba kyeyo wabula nga tetunabagenda nnyo mu experience mubadde mukimanyi nti nno omugenzi sente zonna z'abadde akolera waliwo abadde ng'azirya. Nze ngayogera bino ebintu sibirinaako bukakafu as you know. Buli kintu kyonna ekigwawo wabaawo omuntu gwe bakipiiningako nga tetunaba kwogera ku nsonga za mugenzi. Katusooke tugendeko mu katambi kaffe akankuba kyeyo munnaffe eyakomyewo n'akaveera mu ggwanga lya Uganda. Teekako ne yunifoomu kyekirabo nga mukama we kye yamuwadde. Katugendeko mu katambi ate era tukomewo. Ako nno ke katambi ka muganda waffe ng'akomyewo mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Nze nga Sheila Adita sigenda sooka kutunuulira kiri mu katambi na lwaki yakomyewo bw'atyo kubanga tukimanyi baganda baffe abamu we batuuka okudda mu ggwanga lyaffe erya Uganda babeera very smart. Kyentegeeza they are extremely smart. Kikyentegeeza ng'akubye engatto ey'akabi ayambadde olugoye olw'akabi abamu ku mmwe musiba n'enviiri abamu ku mmwe you go for makeup ne muteekako ka makeup kamwe akalabika obulungi ne mwambala engoye zammwe you wear your best okulaba nti okomawo ewaka nga olabika bulungi. Naye ono omuganda waffe yagambye nze ngenda kuddayo nga bwenfaanana nga nyambadde sapatu yange nkubye ekiyunifoomu kyange eky'okumulimu enviiri ziri naganaga sigenda kubeera na handbag sigenda kubeera na shortcase kambeere n'akaveera kange nga mukama we bwe yamutisse bw'atyo bwe yalabise ku kisaawe kyaffe ekye Uganda era nga yalabikiddwako nga everyone atunula buli omu ng'amutunuulira ng'agamba onaavaawa ennyonyi agirinnyiddwa yali agenze kukola oba yali atambuddemu bibye naye nga mwena abali mumanyi embeera yeeyo. Omuwalabu ye muntu atategeerekeka, they are unpredictable. Asobola okera kumakya nakomezaawo mu tawero. Nzijukira mwalabako ko omuganda waffe era omunayuganda omulenzi bw'atyo baamutikka ku kisaawe baamutikka okuva ekkata n'akomawo e Uganda ng'ayambadde tawero yokka. Tawel as in a towel na underpart yokka ne bamutikka ne bamuza. That's how far omwalabu wasobola okugenda mu bulamu buno obwensi. So omuganda waffe oyo nagezezaako okugoberera olugendo lwe okuva lwe yakomawo eyo gye yali agenze okukola paka munene eggwanga erya Uganda okuva ku kisaawe
we are talking about kusawo chafe eche Uganda nga akomyewo paka waabwe obadde okimanyi nti bambi yali talina na sente zisobola ku bookinga taxi as in airport taxi okuva ku kisawo okumutuusa ewaabwe era bwatyo yalabikwako bambi n'akaveera ke nga ayimiriza birolies ebibeera ku makubo bino ebibeera ne cement ebibeerako amabloka n'ayimiriza n'ayiwalampa ekyo atera okutuuka ewaka kino kikyembagamba if you're working ng'oli eyo oli mu kukola better very smart as in mu bwongo better very smart what do you have to do kolanga you're saving for you kikyetegeeza saving for you means teweemalaako sente osobola okugamba nti no ogenda kukwata sente ositeeke ku back account yo that's okay that's alright naye how about you mwetegekenga omanye nti anytime ekizibu kisobola okugwako omanye nti anytime changes might come ogenda kukola otya naye mwe you do a mistake sente ne bazikuwa nozikwata nozisindikira mami zonna nozisindikira daddy zonna I'm not saying you're doing a very bad thing no that's not what I'm saying wabula kyengezaako okuelightinga olabe fa lwaki nti olina okubeeramu at least n'ennusu zo bibiri gy'emitwalo gyo nga abiri at least keep 500 reals with you egyo gy'emitwalo nga 5 omanye nti intino zino sente in case there is no one that is going to pick me up nsobola okweyambisa zino sente nezintambuza n'omanya nti nno bannange bwenkeera ku makya nga nfunye ekizibu who am I running to? Some of you temulina bantu bemuddukirako nga the only person asobola okujja mu mbeera gy'olimu is you. That's why imbagamba don't give away all your money. Beerako ne kasente akakuyamba. So muganda waffe ono embeera gye yabadde ekanga I don't know oba yakikoze in case of content oba yakikoze kufuna attention oba yakikoze just nga kyekimunyumira I don't know. Naye according to my experience and my knowledge kyemmanyi enti nno abaana bonna abasinga okubeera eyo muyina ebintu byammwe. So I'm advising you, I'm giving you a piece of advice. If you want you can take it, if you want you can leave it. It's not forcefully. Byonna byenjogera mu katambi imbagamba nti teri akaka kikola. Naye bw'olaba nga kiba kikolera you take it. Bw'olaba nga tekikolera you're free to leave it. Nekyo nakyo kikola. Kati ngezako obagamba nti bw'oba ng'oli eyo prepare yourself for the best. Omanye enti nno kati nina gyendaga neetaaga ABC kibeere nga kikuyamba. Muganda waffe oyo embeera gye yabaddemu trust me teyabadde nnungi era mwena abalabye akatambi ako ketusooseza mwena mukirabye nti wano yasudde wali teyasudde wano yasudde wali teyasudde wabula nga sinaba kufundikira video eno I'm asking you subscribing over nedda. If you did not subscribe video eno tegenda kukutuukako ate nga it would have been of help. Gwe kyolina okukola subscribing kwata ku notification bell nga buli video yona etula ku channel yaffe ekutuukako bulungi and the most important thing is for you to comment. Bwo commentinga kigezaako okuelightinga abalala okumanya ki ekibadde mu video ate ngera you as a member of this channel era nga kikkakatako to comment kubanga gyokoma okucommentinga osomesaako abalala ababa missing the information. Some of them comment because you commented. Kyovola bankugamba nti comments zo nnungi nnyo era za muwendo nnyo. Yenze Shula Adita Embagala.